bwoba ng'olaba show eno ng'oli Berlin mu Germany ku screen onambe yogiraba bambi noonyaako nkwetaaga noonyaako jangu ku WhatsApp nze Sozimo nali nyina omulimu gw'enkola oyo mu biseera bya covid yawo kozi nze nali nkola ku mafuta nga ffemye gyaffe tebagiyimiriza kati munnange tulina omwana omulenzi gwe tukola naye ng'oli omwana omulenzi yali mwana wa boosi naye ng'oli omwana omulenzi yeeyisa embeera y'ekiwala yeegiraagira yeemupanaaki nga yeemoola yeekola biki kati ffe nga twabamanyiira nga ffe twamumanyiira naye ng'omuntu asooka okujja n'agamba ono lwaki ye gwe omwana gwe weeyisa bweti kale nga tebinyuma naye kati nga ffe abawangala naye twamumanyiira munnange nga tubeerawo awo ku mulimu naye omwana oli ng'abeera ne ssente era abazadde mwegendereze abazadde mubuulize nga abaana gye bajja ssente zaabwe naddala ng'omwana talina mulimu buli awo buli stable bulungi kozi omwana yali akola mu bizinesi ya taata we ng'ate tebamusasula mwezi bali tebamusasula era nga basasula ffe abakozi ye just ng'abeerawo ku just kutuusa mukolo oba nkyogere bwe ntyo kozi yali agenda kuddayo kusoma bannange nga tubeerawo nga tukola naye ng'oli omwana abeera ne ssente nga ye muntu nti enengato yafulumye bagimuleetera ayambala the latest oba lugoye oba ngatto byayambala neŋŋamba ono omwana ssente azijjo sakitwalizaako nnyo birowoozo naye ng'abeera ne ssente amasimu akwata the latest wano mukitegeera oba kyemba nnyonnyola munnange ffe nga tetubifaako kati wanudde nga bingi ebyagendako awo maaso naye nga biri weird bihappeninga naye nga biri weird ye muntu ng'omusajja asobola okujja ku mafuta n'atandika okwemoola era ng'abawala sigamba nga n'abawala kubanga naffe abawala twali tetubikola kale nga yeemoola kati waliwo omusajja bali bamuyita engeniya n'angamba nayo ggwe oyo mwana alimu engeri ne mugamba ngeri ki koye gikola ebintu by'abawala oba ayagala basajja banne ne mugamba nedda nze simanyi nagamba ani girlfriend we wallahi nga talina girlfriend ne mugamba talina girlfriend kubanga akyali mwana muki akyali mutokoye oyo mwana alimu engeri azini alabika alimu bino ebya Sodoma ne Gomora nze nga sibitwayizaako nnyo birowoozo nange akadde kayita kati jjukira biseera ebyo bya covid ebyo waliwo zino emmotoka ezaali zitwala nga ebyamaguzi ezo zo tebaziyimiriza ezaali zitwala ebyamaguzi kati ng'oyo omwana nga afuna ezo emmotoka wabeera takoze ku Lwomukaaga ne Sande ng'agenda mu kibuga ng'akomawo ng'agamba nange ng'aga tugeze atuula wansi omulaba atuula agamba konza ate bannange kiki akabina kannuma ne mugamba ye akabina kabadde kibannaake ye simanyi kati nze ne ŋŋamba kirabika omanyi bw'otuula ennyo ku seminti oba ku tailors nga totaddewo nnyo kintu kigonda wansi oyimukanga akabina akakuluma kali nga nze manyi eyo paini emuluma nange abazadde tulina ennaku kubanga nange wande era njafuuka omuzadde kyokka ng'oli omwana taata wamwenyumiriza mu bantu bange kakati obudde bwatuuka n'agula essimu endala essimu eno gye yayina gy'akozesa ne mugamba manyi esimu bakanti baffe abalungi naddala abategera namugongo bukeereri tubaleetedde estate eno nungi nnyo estate eno enayo amakubo 3
yes kitegeeza pooti ezikoona ku kkubo ziwerako. However bannammwe bazitwala abajja mu inboxing obudde bukyali ababeera batukeberako bazitwala first come first serve. Pooti zino ziri obugazi 5 ku 10 oli wadde mbotwala 2 emu oba 3 byapa ku mmeeza kyapa mu ngalo amasanze n'amazzi namwe mubyerabirako webiri neighborhood mugiraba masavu. Pooti zino zijjidde ku milioni 35 zokka ez'Uganda. Sagala baga milioni 4 tukane ata 38 milioni 35 kyapa ku mmeeza. Ne mugamba manyi esimu jinguze akageri koguze esimu nagamba okay tewali buzibu nonya sente ozifune njikuguze. Yajinguza na sente entono netwala esimu teyagiyiwa teyakola ki banaye nga nzira nsimu teyayiwa bifaananyi teyayiwa ki. Kati nasookekera ku Telegram nga naye bw'omanyi oli mugiraagira olabe nze nali simanyi we bayiwa simu nedda era omuntu bw'ogira essimu ekyosookamu bintu ebifaanagana ebyo Telegram Snapchat kubanga wabeerayo story beera ayinayo story ze oluusi nga omanyi olugambo kali nze nabibikkula ate nabisoma okitegeera. Mukwano waliwo omulenzi we baali bamuyita Sami erinnya lyali awo Sami baita ino oyo omulenzi yali amukyalira nnyo ewaabwe era abazadde mwegendereze olaba mulenzi kujja ng'akyalira mutabani wo buli kadde gundi ajja leero ajjona yajja n'oli ajja n'ono najja bonna balenzi basula mu lumu bali eyo bali mu kwesodoma. Nze mbabuulira ku kyennalaba kakati nakola ki nembeera mu yesimu mukwano nagenda osanga story ye ne Sami nga byebino kati nga naye wonagenda n'omitinga gayiwo nemudda ku ssimu nemugamba listeners naye nakwebaza webityo mubitegeera mukwano nga bali mu kwebaza thank you for being so right nengamba ekikigwe nga mwana mulenzi agamba munne amwebaza for being sweet. Can you imagine? Nengamba ekiki nenyongezayo story ono kwe kumugamba even I'm honey I want to sing Zimudo mwana tu oli nakuba something bigger naweereza ono owulira byonna biri omwo ku Telegram era bazadde munoonyereze nnyo bwo apo obeera mu simu Telegram simanya botiimu simanya ki ku WhatsApp osobola obutabisangayo ku Facebook osobola obutabisanga naye wabeerawo apo simanya botiimu simanya Telegram simanya whatever obukusika obwo kosobola otiisa amaaso n'ogamba ye kano kalimu ki ng'okalabanga katalina makulu. Mukwano abaana beekolera ebintu eyo kati nno oli bwe yamuweereza zubujinza nga noono akwata essimu agyetega mumbuuza agyetegawa ng'agyetegawo wennyini buli omu waategedde obulungi ennyo ng'aweereza kati kamuyita omuhusband ng'aweereza omuhusband anti omuhusband amugambye that he's honey mukitegeera amuweereza ne beewaana ne beesuusuuta ne beekola batya bannaake musobola osanga omuntu ng'atambula yesimatinze awunya bulungi akola ki alabika bulungi naye mukwano ng'emabega eyo yasinze bukadda kubanga nze kyennalaba nali sikirabangako kati ng'eyonvaayo ebyali ku botiimu ate nga si mulenzi omu si babiri kwegamba yali azannya gwa nsimbi oba tugeze ate nga bonna according to conversation bonna abasaavinsinga azini bwafuna obudde n'agenda eyo mu tawuni bonna nga basaavinsinga natya nagamba ekyo kiggwe kati munnange nga nvaayo ngenda mu foto teyadde liitingamu yadde n'ekimu bannange era Katonda ng'ekiri omwo tewali kyasinga kunkuulako magezi na bungo kusanga ka vidiyo nga bali mu kyetuusaako wali nalaba bifaananyi
wali nalaba bifaananyi n'enfa jjukira wali nafa nga ndabye ebifaananyi naddala eky'omulenzi gwe mmanyi gwe nkola naye bulungi nnyo omwana ow'empisa ku kyalo bamumanyi wa mpisa mutabani wa gundi oyo mukwano ne musanga nga bali mu kimutuusaako ne ngamba ekikiggwe ensi yalagawa ate si mulenzi omu si babiri si basatu si bana nga buli mulenzi gwe yali aleeta nti amuyita mukwano gwe ewaabwe nga bali bakyetuusaako ate nga ye oyo omulenzi gwe nali nkola naye nga ye yakola ng'omukazi okitegeera. Nzikiriza nkwanjulira ekifo kyaffe ekipya Aisha Furniture Mart ekibuye opposite Prayer Palace nga wakava ku poliisi bw'otuuka ku roundabout ekibuye kwata ekidde makindye oluva ku poliisi bw'oti obeera oli ku kizimbe ekya Aisha Furniture Mart omwaliro ogusooka omwaliro ogwokubiri omwaliro ogwokusatu yenna furniture yitawo kokoleka tuwalambulako bulambuzi tunuulira furniture amanyi ebbeeyi ey'enjawulo weeteeketeeke kola payment plan ogenda kusasulira bbanga ki teekayo akasenteko oyagala ntebe za famire oteekateeka mikolo oyagala furniture w'omulembe gw'otwala ku buko n'oli eswaga obisanga ku Aisha Furniture Mart wali eri ekibuye so nga ate ekipya kijja tegeka akasente ekipya kijja ayina kyagenda okulangirira omwangu yattenswa ku Aisha Furniture Mart namba ogiraba ku screen eri emu yokka mukubireko akwereza ebifaananyi ronda furniture obeere ng'otwala ekibajje kyo. Banaye bazadde mwegendereze nina minisita sozi bino kwajja n'obyogera kubanga emikwano gy'abaana abo be bayina omulenzi omulaba mulenzi kweyisa babe banaye kufa abawala kiri oke ndaba tekirina nnyo buzibu nosanga omwana namita babe my love you know naye omulenzi agenda okuyita my love abeera kitegeeza abeera his love nzigamba buulire oli omwana nga yali abebusa oli omwana nga yali akola kimukuwaano kumpi emabega eyo baamubotola dda bebaami be bakwano ensi yafudde ensi yafaafaagana dda nze ate kati nange mwennyini nafa kubanga nze wali nali nafa ndabye ekifaananyi nenziramu nenfa ne kati ate we nazzeemu okulaba bino simanyaka ono omulenzi wa TikTok ono kati ne banziika kati nze ndi mufu kubanga nkubamu akafaananyi nze nyina baganda bange abalenzi nkubamu akafaananyi nga ye muganda wange omulenzi gwe baliko we batyo abaana bazadde ate nga tewali wakukyewalya oba kibeera kyetaaga omwana n'omukuliza nnyo mu ddiini va kwene eddiini y'okweraga nti yonna agenda mu kyaki biki nedda ng'alimu okutya nga ekigambo yakisoma n'akinnyikira ng'ebyo bya Sodoma ne Gomora yabitegeera bulungi nnyo kubanga omwana waba yabitegeera tasobola kintu kikola ng'ekyo naye abaana kibeekola ate nze nali mmanyi biri mu ttawuni yokka mukwano ne mukyalo kubanga ewaffe eyo Gomba mukyalo naye aba omwana we Gomba nze nkiba nnyo n'ekikimmwe byebyo obeera oli wano kati nga ffe abatannaba bakuzaala ebetyo n'ogamba bannange nolaba omwana omuwala kyakola kale ekibi n'ogamba what is this n'ogamba naye Mukama Katonda nsaba tompa mwana muwala njagala nzaale balenzi bokka okiwulira ekintu eky'engisaala wamala ogisaba bwoti nga wakamala ogisaba bulungi nnyo Mukama agitegedde n'olaba omwana omulenzi kyeyeekola n'oddayo bulungi nnyo n'oyimuka ku ssaawa 9 n'ogamba ayi taata n'ogamba ayi taata w'ekisa ntaasa tompa mwana mulenzi kugamba ne Katonda ne bimusobera akitegeera bakitegeerekeka ekintu ng'ekyo kugamba ng'osobeddwa zadde kyettuufu erina akitinga weero naye kyonna mu byonna oba kumatiza mwana n'omumatiza n'atawankawanka naye era the end of the day n'owomuwa buli kimu
toluusi nga bitusobera kozi omwana osobola okuba nga omuwa buli kimu kozi oli omwana yesi baali tebamusasula nga bwenjogedde naye era ng'omuzadde tasaakuleka mwana we azintusafa osanga era yali amuwaayo bo allowances kwe bakyogera bannange naye mukwano byebyo bya show ya leero egenda kubeera a bit sensitive lwansonga tugenda kwogera ku bintu ebitatera kulabikira wano. Oluvannyuma lw'okuwulira emboozi ng'eyo njagala kukakasa bino. Wagenda kuvaayo abantu abalala ab'enjawulo nga boogera ku bintu ebyekuusa ku bino. Ebituuse ku bannaabwe naye ate ebituuse ku bo bennyini. Njagala okunyumiza emboozi ez'enjawulo mu byengenda okunyumiza ebisinga ebitundu nga 9. Nja kugamba ebintu byensisinkanye ng'omuntu, ebintu byenkutteko ng'omuntu. Olwaleero abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi abayingirira relationship oba batandika relationship ezigenda okutuusa ku level y'okuba nti obeera n'omuntu mukole amaka oba mukole famire, ebintu bigenze byongera okutabuka. Waliwo ebintu bye tutatunuuliranga nnyo nga birabika ng'ebitali bikulu. Kakati tugenda okutambula akabanga nga tuzuula nti ebintu ebyo bikulu. Waliwo ebintu byolina okutunuulira kati mu muntu akutwala. Waliwo ebintu byolina okutunuulira mu muwala gw'otwala ng'ate ebyo emabegako si bye bintu bye twali tussaako ebirowoozo ne tuzuula nti kaakati ate bibeera bikulu nnyo. Do you remember me telling you nti tugenda kutuuka ekiseera nga bw'oba ogenda okusiima omwagalwa, oli mwana wa buwala omulenzi akukwanye, oli mulenzi olina omuwala gw'osiimye, nga mumala wano okutunuulira ebya bulijjo bino omuwala omusiimye mu ndabika muba obutandikirwako. Naye nga waliwo by'oyagala, ng'oyagala okumusaba ku ndagamuntu, ng'oyagala okumusaba ku tiini namba ye. Ogera gasozi tiini namba ng'ojagaza ki? Tugende mpola. Mu Europe, ndooza Europe okusinga, kanjogereyo. Kyemanyi nti mumanyi ku nkola ey'okubanga tugeze nnyinza oba nga nsabye omulimu somewhere ne babaako eba bbaluwa poliisi gyekuwa ebanga report poliisi gyekola about you okakasa nti no tolina mu bumenyi bw'amateeka oba oli awo bwe wenyigiramu n'ebifaanana bwe bityo. Kakati ebbaluwa eyo eba nkulu nnyo ddala. Ndowooza bwe njogera bino maama Faith omuswidi wange otegeera bye njogerako n'abakufaanana. Ebbaluwa eyo nga bwe bagitwala nti nkulu, oyinza okuba ng'olaga nti osobola okubeera omukozi omulungi, oli competitive, you can work under minimum supervision, oli self-driven, you can handle different situations, bintu bingi nnyo by'osobola okukola, experience eri makunale kugamba awo nawo n'oli clean. Ne bagenda okutunuulira alipoota yo poliisi gyekulinako nga alipoota nnene. Ennaku zino Uganda baba ogenda kusaba ssente mu banka oba okwewola ssente mu banka, balina report ekufulumizibwako okuva mu Bank of Uganda. Report eyo nabana abeewola obusente ku masimu neweewola ku kalayini kano n'okamenyamu n'okajjamu naye nga layini esigale ziri mu mannyago. Alipoota egenda okufuluma ng'obwo obubanja bwonna bwe listinze bwe buti, era ogenda okutunuulira ng'obubonero ozooyiwa buyiwe. Bagenda okutunuulira nga wano oyinza bano osobola provinga nti wano osobola osasula looni eno gy'ogenda okusaba oba gy'oli mu kusaba, naye zino records zo nesigala nga zooleka. Bank of Uganda newa banka yo gy'oyagala ekuwole report nti ono red flag nnyingi nnyo, kala ali mu bulwaba abaleka obutasasula looni. Kakati ebyo omutera okubibagamba nti ate kati bwe tudda mu relationship, bino relationship erimu okufa n'okuwona. Ebintu bino ebibadde nga bitatunuulirwa kakati ate bigenda kubanga bitunuulirwa nnyo. Omuwala omusabe ku bbaluwa eyeerosi, omulenzi omugambe nti nkusiimye, ebintu ebisinga byenkulabyeko kirya walla, nennandyagadde okumanya oba okufuna ebbaluwa yo okuva ewasengaawo gw'ogamba nti gwakula naye. Nandyagadde okufuna ebbaluwa ey'abatiisimu kalimwezi confirmation ng'oline kugamba. Bwe njogera kino, I am not exaggerating.
but ndi mu kubalaga ensi olwalero muwulira abantu ng'agamba nti ku mikolo nga beyanjula nze Sozi Moses mukyala wange ndi mufumbo omugatte ow'omukyala nga mukazi. Mutera nnyo okulya statement ennaku zino kubanga bakugamba nti oli ajja kubanga agamba nti mufumbo alina omukyala naye ng'abyogera mwami ate nga ne mukyala we mwami. I am telling you ebintu bino bigenda bikaluba. Mu kino mwenyongera okubasigira ekifaananyi ku bintu abantu bitatwala nga bikulu. Waliwo ebintu bye mbadde nga sitwala nnyo nga bikulu ebbanga ggwanvu ng'omuntu. Tugenda tugamba nti public opinion doesn't matter, what people think about you doesn't matter, as long as you know your grounds, like omanyi gwe w'oyimiridde. Nsanze okusoomozebwa show ya leero eyinza okubamu empanvuko katono n'olwekyo nsaba ompa obudde nga bw'owuliriza oba bw'olaba bw'okola n'ebirala by'okola tusigale nga tutambula. Nsanze nnyo okusoomozebwa ku social media ndowooza okuviira ddala mu mwaka gwa 2015 abasinga mu ntegedde wano mu mwaka 2021 n'okutuuka kati. So nga ate nali natandika ebintu ebyenjawulo ku Facebook eyo music mbadde muyimba newankubadde abamu babadde tebakimanyi banda bangu omupya naye nga ate nga mbaddewo. Mumanyi industry bwetambula. Okumala ebbanga abalenzi bantawanyizaamuuko mu inbox eyo ne bajja ne bakwaprochinga oli naakukwana naye nentwala omutawaana nengatta dots zange. Abantu bano kubanga abamu ajja kukwata ekifaananyi akole screenshot akuweereza ekifaananyi kyo. Bino bye bimu ku bye nazuula. When people look at me naddala videos zenkwata nenziteekayo ku social media, ku TikTok, ku Facebook yonna, naturally ojja kundaba okutandikira ku kano kenyambadde bufitting. Bino byenjogera saagala tubitememu njagala bisigale kaalo kana amatendo akasozi mo tebigenda walala. What happens in Vegas katumaking sure nti bisigala mu Vegas. Bino tebajja bitegeera ate gwe atambula nange for this long ojja kubanga osobola okuntegeera. Buno bufitting buno kati bulaba bwenyambala. Naku zino ngenze negendereza nnyo n'okusinga bwe nali negendereza. Mu byonna njagala mbeko kyenkugirayo oba oli awo Mukama bw'anaakuyamba okyapplying naawe mu bulamu bwo mu version yo. Ngenda nkendeeza okwambala fitting oba oli awo kale mu masaati kaleko njala nnyo sweater pants. Naturally njala nnyo obuntu obuntuula ku mubiri obuli softi. Kakati oba oli awo ng'omwana agenda akajjayo ng'akakuleeta mu inbox, you look so cute here. Okay, thank you. Notasooka kitwala nga nsonga ogenda okugendako oba omuchekingeko ng'ozuula nti mulenzi. Bw'osanga nga muwala then like, okay, it's okay. Kati natandika okukissaako ama lwaki mulenzi ono aŋŋambwa ati oli najja n'akuzoominga najja wano oba wali fly like eba fly n'akuzoominga bulungi n'alyoka akukolako gome n'agamba maama wano maanyi kiriya wala nga yi ono kikyagezaako okutegeeza. I've told you nti ziba sweater pants. Kakati ngenda okuzuula zino cases ziweze nnyo ng'abaana ab'obulenzi bansuubira okuba nga ndabikanga atali straight nga bo bwenzuula oluvannyuma nti tebali straight. I have lost friends. I have lost abantu abali mpadde ku ssente oluvannyuma lw'okuzuula nti sobola kutambula nga bwe baba baagala ntambule. Nina bwe njagala tutambule nabo balina bwe baagala tutambule. Ne tukkiriziganya obutakkiriziganya oluvannyuma lw'ebyo bye mbanzudde. Basooka okumistakinga ne bandowooleza okuba nti ndabika si straight nga bo bwe baba. Oluvannyuma mmanyi okutwogera ne mugamba no, I want to be honest with you. I'm a family person. I'm a straight nigger. Bwendi. Bo badde olaba video nolaba bu tight bu sweater panty bu fitting non confusing okubanga nyinza okubanga ninga bwoli njagala kubulya amazima nti that is not me. I am so sorry. Kifaananyi kyobadde ofunye ne kiconfusinga. Get it right from me that I am a straight person. Nali nfunyeeko n'omukisa omuntu omu ye gwe nasanyukira yatwala omutawaana okunnoonya oluvannyuma lw'okubeera mu kiguruupu ekiri mu bantu nga 7 nga bali bize bankubako akatabo ng'oli abakakasa n'obbakakasa nga Sozimo bwali omusiyazi.
naye oli yawulira emboozi ng'agamba nti tekisoboka so bambi namwagala nnyo nti yatwala omutawaana okunnoonya 1-on-1 n'angamba kino na kino ne mugamba look into my face. Look, omuntu bw'aba akugamba ng'oyagala okukakasa beera ng'osobola n'omutunuulira mu maaso bw'ati olabe bw'atandika okutemereza bw'atandika okutamatama bw'atandika okunanaagira. Ne mugamba nkubuulire olumu tuyinza okulemwa okukakasa ensi ki kye tuli naye ekyo ensi kyeyinza okutaputa ku ffe tekitufuula ffe. Nengamba nti olala bw'oddangamu okwogera n'abantu abalinga bwe bati bagambe nti sozi obudde bw'okugenda nga nnyonnyola buli omu buyinza okubula naye njagala mutegeere nti sozi bwe bituuka mu by'omuhabbati omukazi muyita omuyembe katukozesa ekigambo muyembe sozi mmo ku muyembe kwatava omuyembe gwamuwoomera omuyembe yagutegeera ddamu okinyweze nga nti sozi mmo ku muyembe kwatava twasekanga gagwe oyina engeri gy'oyogera ebigambo ng'obikubawo nga bwe biri but I can see the clear truth in your face. Nzize just nga mbadde bothered nga siri nti nkudawutinga nenga abantu okubanga bali mu 5, 6, 7 nga boogera ku kintu ng'ekyo ng'ate bali bakakasanga bwe kiri ekituufu but interpretations ze baakola bwe nzikubuulira ziri so funny byewuunyisa n'okwewuunyisa. Kakati mu kyo bwe nzize ŋŋambi sisinkana nze singa siri wano abaana bansuubiza eggulu erijja n'ensi empya ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki kati singa ndi Canada singa ndi Bungereza singa ndi America. Sweden tebansuubizangayokko naye nze bansuubiza Canada bansuubiza America bansuubiza Bungereza. Hasinga siri kuno nze nsobola ebbugumu lya Uganda erinkaluubiriza ebbanga kazi ate n'eriribaayo akati singa ndi mu winter obunnyogovu nze sibulinaako buzibu mummanyi nenze gwe mulaba wano n'olwekyo nnyongedde okwekuumanga Mukama mpa ekisa olw'okusomozebwa okwo kino kye njagala okukugirayo. Ngenze enjiga nti Musiyazi njagala nnyo bu sweater pants and all that. Ekisooka okukyewala bwe kubanga bwapiyaringira mu videos ekyo ntandise okubeera very sensitive and boddayo ku TikTok waliwo ebintu ebiri intentional byotamanyi mu videos zange naddala eza music kubanga bino birabikidde nnyo mu videos zemba nkoze ez'ennyimba. Boddayo n'ongoberera kati ebbanga liweze videos zange ezisinga zindaga nnyo half oba headshots nga ziraga nnyo face tezikulaga bitundu bya wansi. Nyinza okugenda okushutinga nenzika nga eno empale gyenyambadde eri tight tukwate half zogenderedde nga kati akabanga akatambuddeko bw'onoogisanga nga mpanvu kigenderere ojja kusanga nga sikyali mu sweater pants nga luli bwe kyalinga kati ndi intentional nnyo okusinga bwe kyali sifudde n'olwekyo mu kyenjala okujjayo nga tetunabagenda ku birala kuba nina emboozi ezimu z'ogenda okuba nga tokkiriza ezeekuusa ku bino. Waliwo ebintu ebikumenya nga ne bw'oba tobikozeseza nga ne bw'oba tobikoze nga tofa. Mbagamba wano nti ensi ejja kukonfusinga, ensi ejja kukulowooleza ky'otali. Otambula n'ebigurupu mbulira gw'oyita naye nkubulira empisa zo, otambula ne nakyo mu maaso zo ojja kwekanga ng'otumansulidde. Weesibye ku Tomo Musiyazi ojja kwekanga naawe kyekyo. Yingira ekikosa ekigagga ojja kwekanga nga naawe ogaggawadde. Ekyo kye njagala okukugirayo. Abantu bakomplinga bakuyita malaaya kubanga abantu b'otambula nabo baba confusing okubeera bamalaaya. And I am telling you, you may not be that strong enough to resist. Oyinza obutaba muvumu kimala okusigala ng'oyimiridde ku kyoyimirirako abantu bali ne bataku-influencing, abantu bali ne batakuwangula. Nsazeewo ebimu okukkiriza nti ngenda byesonyiwa ate nesifa nemba n'emirembe. Nze nagalanga nnyo kwa bino byonna abantu babiconfusinganga. Mukama yagenda nampa ekisa, nampa entumbu ennungi, ndeppuka n'ebirala, nemwogera ku nnyindo yange ate nayo nazuula tayina buzibu. Katonda najja mpa ekitumbwe nja kugamba Ivan omwana w'omwami ajja abakiikirire wano akola alipoota namutayiika. I mean entumbwe ennungi kate mulimu ebintu buli muntu alina byayagala. Abasajja abamu balina ng'alina byatwala ng'ebikulu. I told you I like my nails.
naye nga njagala nnyo okwambala obupale obumpi ate nga buli tight. Sikyagenda ku beach naye nga njagala obwo kwesiva. Nzijukira kese emu era yambeerako nali ku beach, omuntu omu naye yali mukyala najja ntumira omuntu omulala olina kyenaga nti omuntu oli akuyita ngenda okumutukako omukyala n'alyoka ntokota nga teyeesise namu but ekyamu confusing nga yali mnyambala yange ogera gamba ku beach wandu yabadde era nagamba nti nakino sijja kiddamu ndoza gwe gwasoma n'ogenda ku beach. Nina ebintu byentandise okwejjako kakati buno busomino bwe mwambalira ewange wali awawakanirwa wali mu kaseera akatuufu mu kifo ekituufu n'omuntu omutuufu bisigala bikola sense. Mbwagala nnyo. I love okuzuukuka olunaku lumu nga ngenda oba mu saloon, ngenda mu bintu ebyange ebitali nnyonyi byakwengeji n'abantu, nenjagala nyambale bwe njagala bebusinika bwo bulungi, oyambale aka short ko kampi bulungi, aka t-shirt oba lutopi, nga mpulira kyekyo mwana wa Nalongo, omwana wa mama Faye, mwana wa mama Ani, mwana wa mama Jackie. Nenzuula byonna nga butaliimu kubanga society etandika okuntaputa mu ngeri gye siri comfortable. Nenzuula nti okuntaputa kwabwe sofa kuva ku kino bwe nkyesonyiwa nenzuula nti sifa. Bwe ntyo bwe nzizenga nzikiriza okukola adjustments n'encompromising nenzuula nti ocompromising okwo kitundu ku bulamu. Waliwo ocompromising nga kusobola okubeera healthy. Kati njagala okutwala wali sensitive gwe mu bantu bensisinkana muno mweŋŋambira nti nsirikidde ebyama by'abantu. Amazima amatuufu gali nti nze ndabye ebinene mpulidde ebinene. Nga njogera bino njagala okukulabula. Bw'obanga ogenda okufuna omuwala oyo, bw'obanga ogenda okufuna omulenzi oyo, twala omutawaana okubaako ebintu byeweetegereza. Ojja kutwala omuntu ng'ebigendererwa bye birala n'ebigendererwa byo birala, naye nga ye akusigira ekifaananyi ekyokuba nti omulamwa gwo gwe mulamwa gwe. Bye ngenda okwogera mbikutteko. Ojja n'osisinkana omuntu n'agamba Sozimbo nkunoonyezza twogere. Noonyezza omuntu gwe nnyinza okugamba ebintu bino. Famire yange namyutinga ku yo tebategeera kyempitamu. Neebuuza ntandike ntya okubyogera. Sozimbo ndeese oguzibu gwange ngukukube. Teweeraliikirira omwami simukwatirangako mu bwenzi. Bye njogera nsisinkanya abaami n'abakyala. Omugirlfriend oba mukazi wange simukwatangako na musajja. Nti kati obuzibu ki? Biri financial, mulwadde, tazaala, kiki? Nakugamba nti Sozimbo, omuwala wange oyo, girlfriend wange oba mukazi wange oyo, waliwo ebintu byenzize nnondoola ku ye ebitaasooka kubeera by'amakulu. Nenzuula nti gye nkomye okubiigino walinga gye byongedde okubeera ebintu ebizibuzibu. Nti otyo Sozimbo, mukazi wange alina mikwano gye abakazi oba abawala. Girlfriend wange alina mikwano gye abawala. I was very comfortable. She's a girl, they're girls. Very comfortable. Naye bwe ngenda ngatta dots ntandika okubanga neebuuza lwaki omuwala ono atera nnyo okulabika ewaka ebiseera bye sibeerawo. Omuwala ono bw'ayingira ewange ennyumba eriko kamera naye waliwo ebintu ebibeera weird awaka. Movements ne zituuka ne zibula. Olina gamba nti ewaffe we tutalina kamera kyekisenge. Bedroom yaffe temulimu kamera. Si bantu bangi ewaabwe mu bisenge newankwadde mulina kamera ng'emu kisenge ekyamwe mulimu kamera. Olina akugamba nti Sozimbo, mu kisenge ky'abaana waliyo kamera. Abaana bonna mu kisenge ky'abagenyi waliyo kamera. Enkubo zonna zo nakugamba nti nsobola okulaba nti kati omuwala ono okuva ku gate ayingidde enju. N'abeerako mu ddiiro nga nkiraba.
kakati netandika okubala nti wano bw'atambudde bw'ati wano ayingidde ekisenge kyaffe oba ayingidde bathroom eno egatta ebisenge ebirala nti mpulira mbabuulira ebintu byentudde n'abantu n'owuliriza omuntu n'owuniikirira ebintu bino nzira ne mbanga atandika obbanyumiza nenga kankireke kankirinza olulala ntera nnyo okwagala okubeera ebibisparking nga bibere abantu bojala n'onyumya obunyumi ekintu nga bwe kyabadde nga kiri kuye yekka alina engeri gyagamba nti omufudde emboozi sinaba kusisinkana experience eyo but abantu betudiringa nabo eyo mu counseling oluusi ogenda n'obeera ng'obadde mu conference oyogera oli n'abanga agamba mbiwulira ne mu bannange olina agamba nti oli bwe namunyumiza ebintu byange yagenda n'abinyumya naye era abanyumya nange mumanyi nti waliwo bye mbagamba nti ya emboozi gye twogeddeko eri sensitive but if I happen to talk about it somewhere I'll be very sensitive nga njagala okuyamba abantu abalala using your experience but I will not disclose ebintu ebikuleetera revealing identity yo. Are you okay with it? Nti sozimo I am okay. Nolwekyo njogera ebintu bino nga nsinziira ku ebyo olukusa olubeera lumpeereddwa mbyogereko naye nga mbisabise olw'obutadisclosing abantu bange. Sozimmo nga bwe mbala omuwala ono mbala mu kusooka nti ateekwa okuba nga ayingidde bathroom. Tulina bathroom nga ebanga mu lukuubaawo kati ng'egatta ebisenge birala loosi olumanya nti kati ono waayingidde ne bw'obanga kiringa ekibadde ky'otalabye oba n'obeera confused oba amasannyalaze geekanzeemu n'ebiringa ebyo bwe gakomawo osobola okugamba nti kati ateekwa okuba nga ali n'okebera wona noga kakati ebintu bibiri byesobola ku accessinga amasannyalaze we gaaviiriddeko ayinza oba nga yabadde mu ddiiro n'agenda mu bathroom ayinza oba nga yabadde mu kisenge ky'abaana oba mu ffumbiro oba ku shedi n'agenda mu kisenge kyaffe kati n'olinda nogamba bw'aba ali mu bathroom ngenda kubala ddakiika nga ziizo ateekwa okufulumayo ebbanga kamera lyemaze nga teriiko olw'amasannyalaze eriri bwe riti so osobola okugatta n'omangi nga gaapu eyo kakati n'otuuka n'okonfaminga nti tasobola kuba nga ali mu kinaabiro mu kiseera kino ateekwa okuba ng'ali mu kisenge nogoba bakuba kiboozi kubanga olumu omukazi yayinza nga ali mu kisenge azinga ngoye ategeka ekisenge oli mukwano gwe muwala atali musajja ndoza ali eyo nagamba sozimmo n'okuba essimu ya mukazi wo ng'essimu tagikwata ng'oli shuwa nti omukazi mwali naye nga tagikwata nga kikwetaagisa okukubira asikaali omugambe nti mami mwali mumpe olwedde waliwo ebiraga nti omukazi mwali ogenda okulaba mukazi wo mu kisenge taliiyo I mean mu biro ebisenge bya taliiyo ekiyinza okubeerawo kyotunuulira ogulaba nga omukyala avudde mu kisenge kalimanya nti mukyala abadde mu kisenge n'agenda oba n'alifuna juice mu fridge oba n'afuna ekyokulyawo n'addamu n'ajja n'omulaba nga ayingidde kisenge kati n'oddamu n'okonfaminga nti then awakati wali buzibu omukyala ali mu kisenge ono mukwano gw'omuwala ali ludda wa ekisenge tosobola kyakuseesinga n'okakasa nti mukwano gwa mukazi wo ali mu kisenge naye nga tewali kukwata masimu bw'aba nga atuuse oba n'akwata amasimu nga mulimu okubeerawo ng'ali awo alinga eyeekengera alinga ali guilty n'ebiringa ebyo n'agamba sozimmo era ebintu ebyo nesibiwa nnyo maanyi kati ngenda kububira mukwano gwe nti babadde bakola ki n'agamba sozimmo nentandika okugwa ku bintu nengenda mu ssimu ya mukazi wange noonya abantu balala nengalindako kankebere mukazi wange ne rest banyumya biki nagamba sozimmo nengwa ku bifaananyi nengwa ku conversation nengwa ku videos nga mukazi wange ne mukwano gwe rest nga sina bwe ntandika ngambe nti kakati rest musajja munnange sina bwe ngamba nti rest mujja wange naye nga kigwa ku ebyo musajja munnange mujja wange kitegeeza ki twagala kuomu sozimmo mukazi wange nga musiyazi awedde emirimu n'atandika okukubuulira nti mukazi wange sexually alina engeri eziri weird mukazi wange sex ow'okupenetratinga tamwagala sex gwalinga gwayagala ali awo saagala nze kunjogeza bigambo kumansisa ntungo
ninakunyunya nti bwe tubeera fembi engeri intimacy yaffe engeri gyembeeramu naye yeeno naye ebintu by'okugamba nti tugende kuli okugoba emizimu okuli official okuba ettendo okuli official kuli kuwomanyi okw'abantu abali straight mukazi wange tabyagala omulaba nga ayina obuzanyozanyo bwagala muzannye kati obuzannyo bwe oluusi bw'obuzannya n'obeera ng'omusanyusiza bulungi kati n'abanga agamba nti now that onkoledde byenjagala kakati naawe ngenda kukola kyoyagala kati n'alyoka abeera kyenjagala oba kyemmanyi nti bwe tulina okubeera naye nga ndaba bw'akikola akikoze nga kunsasula kunsanyusa olwabiri by'abadde ayagala mukolere kati n'asala wanku n'otunuulira omuntu n'atandika okuvaamu amaziga n'agamba sozimmo omuwala ono gwolaba mulinamu abaana omuwala ono gwolaba tuli bampeta bino ntuuza nti abantu okubibagamba ogenda kumbuuza nti sozimmo kati omuntu oyo n'omukola otya tuwogera mukama agaba ekisa mukama ateme kuba watali kkubo ne tubaako engeri gye tukwasaganya ensonga eyo story engijjeewo nkutwala ku story ey'okubiri sozimmo bino siina bwe mbitandika kubigamba bafamire era gwe otumanyidde ennaku nagamba saagala tubyogere ku ssimu kubanga oyinza orekodinga byenjogera biri off record biyinza okundeetera obuzibu njagala physical meeting n'omugamba nti nsonyiwa kakati ennaku zino nga ndi bize tukoze tutya tusobola kwogera ku ssimu tukole video kola sozimmo njagala one on one I am going to pay the amount gy'oba otaddewo njagala meeting eri physical nagamba ekyo kyekyajagaza okusinkana one on one nsaba byetwogera byere off record so with your phone I'm sure you're not going to record because kati nsobola okugamba nti essimu njiraba ddano okubeera wali nkwesiga naye abantu bakyuka nyinza okulowooza kyoli nga si kyoli kyenvudde njagala meeting eno mwami Sozi bino bye bifaananyi by'omwami wange kuno kukyala kuno kwanjula eno mbaga nti bano be baana otegedde ndi mukyala mufumbo ow'empeta nakwata essimu n'agiteeka wali nakugamba nti nina ekizibu sikwatiranga omusajja mu bwenzi nti mukute n'omukazi omulala nedda naye njala kubuulira bwe mbeera n'omwami wange waliwo ebintu ebyatandika okujja nga ninga atabifaako ne bigenda nga bikula njagala okutegeeza nti kati byakula nnyo ndi bothered nti otyo bwe tubeera n'omwami wange of course nga abafumbo abali straight bwe tuba tuvuga emmotoka tugivuga nga tugivugira ku luguudo lwa munyonyo ki enewa sudiiru vuga bunga abeera bunga awo ababa bagenda eggaba waliwo emutuuka awo waliwo oluguudo luba lwa Commonwealth ne tukwata oluguudo olwo oluli straight luguudo buli omu alwagala oluguudo Katonda lwe yateekawo lwe tulina okuyitamu lwe luli official lwe luteeketeeke nti otyo naye bwe mbeera n'omwami wange oluguudo lwa Salaama katukozesa nakawuka oluguudo lw'enakawuka luli lwomanyi olujjuddeko enfuufu nti otyo muba muvuga emmotoka n'omwami n'agenda yeefuula zolo ne yeefuula atamanyi kyakola n'agenda kuvuga n'akuzza ku luguudo lwa nakawuka niwekanga sorry nisisoka kukifaako naye nendaba ng'ekintu ningamba ye ensobi eva ogusooka ogw'ekkumi n'agamba Sozimo omwami n'atuuka okubanga kakati alina engeri gye yeesolossa n'alyoka ajja emmotoka ku luguudo lwa Munyonyo n'agiteeka ku nakawuka kati ate bagiteeka ku nakawuka neyeefuula omusiru neyeefuula alowooza nti oba sitegeera n'akalambira n'avuga nga ngamba gwe ssebo naye nga n'agamba kakati ekyo kyenkugamba kiyinza okutwala 30 seconds 3 omuntu akiraba ng'ekitono n'ekinene ekintu ekisobola okubeerawo within 30 seconds kisobola okubeera ekinene kyotasuubira so omuntu ono n'omugamba nti gwe mwami gwe ssebo era n'omwesikako oba n'omusindika naye ogenda ozuula nga okuvugira ku nakawuka kibadde intentional
era ng'olaba akyuse nnyo excitement, his body, his activities, engeri gy'abadde yeeyisaamu kakati eraga nti ayagala nnyo oba ayagadde nnyo oba asiimye nnyo. Akabanga ako ak'essekendi 3 kaayitidde ku luguudo lw'Ennakawuka ne yeetonda mbadde neyeewugguusa ng'agamba bebi nsonyiwa, n'akulimbalimba yaawo after n'akuwayo eky'ekkumi n'akuwayo ekyabiri. Olwokuba mumanyi abakazi twagala nnyo ssente, kiina engeri gye kyasooka okunsiisa naye nga ndowooza ebadde ensobi ekuba engeri gye yayisizaamu nampa emitwalo 2 nampa emitwalo 10 katreat kampadde after nga neetondera n'agamba sozimmo yagenda akwata ekkuba ery'okulowooza nti agenda kukimmanyiiza. Kali n'atuuka ekiseera n'aŋŋamba nti tugezeeko. Luli akyakyogera kati akyogera, tugezeeko. Naawe luli tuli nakikola accidentally bakina engeri gye kyakola enjawulo niyo nini ngenge atandika okugenda nga ajjayo true colours ze, ajjayo omuntu omutuufu mu ye. Sozimmo ekintu ekyo kitutabudde era njagala kukakasa nti kati mbala emirundi egiweranga 6 ng'omwami ono kakati ensonyi yazisuula wali yeekaliza ddala najja n'antuusaako ogw'obuliisa maanyi naye ng'avuze oluguudo lwawa Nakawuka n'enfuufu yaayo yonna nga bw'ogimanyi. Sozimmo noonya bwenva mu bufumbo buno kubanga bubonero bwonna bweyolese nti omusajja kino kyali muntu wakuvugira Nakawuka si munyonyo. Ngenda tuuza ntya famire yange bagamba ebintu bino. N'agamba nti mwami Sozi, waliwo empulira nga njulika, waliwo empulira nga siina bulamu. Omusajja akomawo ne mweraliikirira. N'agamba Sozimmo byonna byerabire nejjukira ebigambo bino. He has money. Ojjukira bwe nakulaza ebifaananyi ogw'omukolo ogw'okukyala obukyazi. That guy spent 30 million. Uganda okukyala obukyazi nga kuli mu million 3. Waliwo omuntu asobola okukola okwanjula ekitundu ne kikankana ng'akozesezza obukadde 3 omusajja. Okkirizigana nange kati oli n'akugamba nti Sozimmo million 3 kwali kukyala. N'addamu n'akugira essimu kati akulaga ebintu ebirala n'agamba nti kuno kwe kwanjula. Olaba ebintu byeyawa ewaffe, olaba ebintu bye yaleeta. N'agamba nti kati famire ye waffe nkubuulira amazima, waliwo tufunamu obutakkaanya mu bintu ebirala. Omwami n'akubira taata n'akubira maama, bonna bamuwa ekitiibwa basinza musinze. Noba nga tolina bwogerero. Sozimmo bino mbigamba nti abantu nina bagamba ki ekinzigye waka ne mwogera abamu mu bituukibwako ogenda okakananga mukkanyiza nti omanyi kakati ngenda kunoba naye olunoba lwe ngenda okunoba akasente konna ke ngenda okuŋŋaanya ku musajja ono kangobe gwa kyeyo. Bw'owulira abamu abali ku kyeyo si bonna nti banoonya nsimbi. Kawabeere mu biyumba. Get it from me. Abantu bangi bali mu biyumba mu Buwalabu. Wallahi billahi taala ng'ekyamutwala si ssente ng'ayina ekibabu kye yadduka. N'agumira embeera z'Omuwalabu, n'agumira eby'ekiyumba, wallahi ng'agamba nti kye nadduka ekyaddondo kinene okusinga kino kyensanga. Bwe njogedde nkubuulidde experience yange nga nsisinkanye musajja ng'ayogera ku mukazi we, nsisinkanye omukazi ng'ayogera ku musajja we. Kati njagala okukubuulira kino y'emboozi esembayo. Bino bye ngenda okugamba mbisabika, but I am telling you abantu benjogerako bengenda okwogerako obamanyi. Ebintu bino birina engeri gye biri mu ggwanga nga bitambula byogerwako olugero olutambuzibwa lulala amazima malala, kubanga abantu abamu balina ssente ezimanipulatinga media houses, ezimanipulatinga ba bloggers ne bavuga olugero nga baluvugira ku side ndala naye ng'olugero luli ku side ndala. Here comes a situation gye mmanyiiko obulungi. Bino byenjogera totemamu kubizunza walala, nja kwegaana. Byenjogera wadde mbyogera nammwe, but tukitwale nti byenjogera biri off record.
omwana ow'obuwala yeezuula ng'ali mu bufumbo n'omusajja naye nga waliwo engeri eziri weird z'atategeera. Omwana ow'obuwala baawe alina mukwano gwe. Mukwano gwe ono si mukwano gwe kyokka, ne balina n'emirimu gye bakola egyawamu, meaning bakolera wamu ebiseera ebisinga. Nagamba nti ani alibadde birthday ennyo nga baawo mukwano gwe musajja, tutera kwekengera bakazi. Ne wabaawo ebintu bye ntandika okulaba ku mwami wange ne mukwano gw'oli nga siri comfortable. Nga sina nnyo bwe ngenda kukya approachinga mu bugambe kino. Nagamba ebimu nga mukwano gwo okujja waka namugamba nti jangu mu kisenge. Kakati bwe babira mu kisenge nga bali mu mboozi zaabwe, si kye kintu ekyangu ennyo okubanga mu kisenge nyinza okugendayo nga nakyo empikinga. Naye natuuka okubanga neegendereza nnyo bwe yatandika okubanga amuleeta nga ndowooza nti balina oba oliawo ebiri private ennyo. N'agenda mu kisenge n'agamba ekyo kyammalako emirembe. Kyammalako emirembe. Bwe nakyogerako n'akikendeeza. Ekyokubiri omusajja wange nga abeera nnyo mu office, alwa nnyo mu office, naye nga ne boona okuba video call ojja kulaba nti balimu babiri, oli atudde wali n'ono atudde wano. Kino ngeri gye kikuzikiza n'obutakengera nnyo, naga ne kyagenda kikula. N'atuuka ebiseera ebimu ng'omwami wange bw'omukubira asobola okugamba nti ndi mu office, n'ajjako essimu, n'oddamu okukuba essimu nga tagikwata, n'oddamu n'okwata n'agamba ndi mu office, n'agenda ku video call nga ddala ali mu office, ng'omuntu oli yabaddewo. Mukwano gwange nekigenda nga kikula. Kaakati ne wabeerawo olukwe lwe nazuula nti olukwe lwali lwa babiri naye nga buli omu tamanyi lukwe ki. Nze getting in contact ne mukazi wa mukwano gwa bba wange, so amaka gano nga bwe gali abiri nali situukiriranga nnyo mu kyalo oli. Kakati tutandika okuwuliziganya, tutandika okusinkana. Kyenzuula nti okusinkana kwaffe buli omu yalina ekigendererwa. Kigendererwa ki? Kufa abakazi ababiri ab'abasajja bano. Nze nali njagala okumanya oba mukazi munnange oli alina ekintu ekyefaananyiriza ku byendaba kyatali comfortable nakyo, engeri ab'emikwano ababiri engeri gye beeyisaamu. Kye nali njagala okuzuula kyeyali ayagala okuzuula. Mu kaseera katono sisobola kugamba nti friendship yaffe erina ekyamanyi ekyagireeta kwe kuba ntwalina ebizibu bye tufaanaganya. Twajja buli omu abeereko kyategeera, kati omukwano gwaffe ne guvaawo ne tutandika okukolagana ne tuzuula nga fembi twemulugunya ku bintu byebimu. Oli ng'alina version ye, nina version yange, naye nga zikwatagana, nga twebuuza abantu bano bali biki. Kyagenda kikula, ebintu bino ne bitandika okuwulikika. Abantu benjogerako nga batambudde ebbanga mu bufumbo bazadde abaana. Ebintu bino byogerwa ku mawulire, byogerwako mu bantu mu luvuuvuumo, byogerwa eri gye bakolera. Abantu bano, omusajja ono n'omusajja oli tebali straight. Abo abantu si ba mukwano bukwano. Those people are not straight. Bazuula nti bano baabawasa, oba abasajja bano baawasa abakazi nga engeri y'okweshieldinga, engeri y'okutimbawo bbula ensi, okulaba abantu bano nga abali straight, oba abantu bano abalina abakazi nga bakazi, oba abalina abakyala nga bakazi. Naye nga bo intention zaabwe oba enkola zaabwe tebaagala bakazi, baagala basajja. Sozi ekintu kino tudiirinze nakyo ebbanga naye tufa. Tetusobola kulimba nti gano maka, nedda. Tetusobola kugamba nti tuli married, nedda. Tufa. Ku mutendera gwe kyali kituuseeko, abaami bano ababiri ab'emikwano baatuuka ekiseera nga bagamba nti tuyinza okuba nga tutya media olw'abantu abalina bye bagenda boogera
bo tusobola okuba controllinga. Abantu abayinza okutubeerera ab'omutawaana be bakazi baffe. Enkolagana yaabwe eno eri intentional, ne bafuba okulaba nga bakola ekisoboka okwawula ab'emikwano bano. Naye olw'okuba kyali kitambudde, bano baali bamanya nti kati bano bakola kino kubanga basuubira kino, so baali tebasobola baawula. Bwe baalaba nga tekisobose, ne bagenda ku mutendera omulala oguddako. Omutendera guno abafumbo bangi bagwesanzeemu. Emabegako nabagamba nti olwaleero guno gwe mulembe gw'osanga ng'omukazi ali mu bufumbo bw'atayagala naye nga tasobola kubuvaamu olw'ensonga emu. Nsonga ki? Ng'akimanyi nti bw'ava ku musajja ono gy'akola byakoze oba byalina tagenda kusigaza, kubanga omusajja ono abiinamu nnyo omukono, agenda kubibowa. Mu mulimu gy'akola, ekitongole kyakolera gy'ali ow'amaanyi, ono ye yali emmanduso okutuukayo, ng'akimanyi nti bw'abanga avudde mu maka gano omusajja ono agenda kumuzza ku ttaka. Ekyokubiri, alina bwino gwamulinako. Bwino oyo singa afuluma, omukyalo ono ali mu siga eddamuzi, ali mu public service, ali mu kitongole eky'amaanyi. Ebintu bino singa bigenda ku social media, ono omukazi tasobola kusimattuka. Ono omusajja byenjogera ze tuyita lovelage, ndoze eba lovelage. Olina nga akulinako ekintu singa akijjayo okukyoleka eri abalala, kigenda kukwasa, kigenda kukuba ekigwo. Kati ng'olina okutambulira ku ntolize, bwagamba tuula ng'otuula, toddamu kwogera na gundi, na kati mu blocking ngenda kufulumya ekintu kino, ngenda kukulabisa, ngenda va ku nudes, just of nudes. Ebyo gyebiri ennaku zino mu bafumbo. Omukazi tasobola kuleka musajja oyo olw'ebyo ebiyinza okuddako. Omusajja tasobola kuleka mukazi we olw'ebyo byamulinako. Tudde ku bano benkunyumiza. Munnange, mumanyi abakazi. Abakazi kyangu nnyo okubanga omukazi ali mu kisenge yeeyambudde ali bwereere, ne mukazi munne mwali n'akola ekintu kye kimubona ne beeyambula. Ate kufa abasajja nze newankubadde empangadde n'abawala and all that, but I am very very comfortable okubeera nga tugeze ebintu by'okweyambula n'ebiringa ebyo nga ndinze kasinze gw'osobola osanga mu kinaabiro n'omusajja mb'olina bakyalibo, mulina gye mubadde, kati muli mu kinaabiro kye kimu, mweyambudde, oli mu kwekuuta, oli bwakunaamiriza, oli bwawanika akagulu, oli bweyeeraguula, si bisobola. Naye abakazi bangi ebyo babisobola. Kaakati mbabuulira, abantu bano abasajja bakola ekibalo. Ekibalo kyali kyakutega kamera. Bano ab'emikwano basisinkananga bulungi nnyo. Abakazi basinkananga mu kisenge, oli n'abana ekibugumu kisusse kaneeyire ku tuzzi, bwava mu kweyira ebibeera waawo. Kakati ne bagenda babakwata ne bafuna ebifaananyi, ne balyoka bayunga ebifaananyi biri nga bwe baagala, ne babirabisa nga bwe baagala. Ng'ekisooka olaba abantu bano bombi bali bwereere. Abantu bano bali so close. Abantu bano feesi zaabwe zirabika. Ne basirika kati tubalina, ne babagamba kakati bino byonna bye mugenze mwenoonyereza ne mutegeera n'ebitabakwatako bigezanga ne bifuluma, tujja kibakola. Kana mabuuza, batupangira ki? Abantu bati batutta, but I am telling you, njogera ku bintu bye mmanyi. Saagala kugamba nti abantu mbamanyi bulungi one on one tuwogera. Saagala kugamba nti ne bwe nkugamba omu mukwano gwange nga tuwoge mukwano gwange. Munnange, simanya kati ndi mukwogera byamanedda, ate wana abeerawo ngenda kuwulira n'emboozi gyewunzikira. Omwagalwa, beebuuza, bano abantu batubalira kaki? Kigenda kikula. Kati abantu bano bombi batuuka ne bakoowa obufumbo. Abawala, abakazi batuuka ne bakoowa obufumbo, ne batandika okutema empenda ez'okuva mu bufumbo buno. Naye nga kugambye nti nga bw'oli abantu abamu
oba w'amaanyi oba olina ssente ng'oli mu maka g'abantu bano. Kakati balina emmotoka n'emmotoka gy'ovuga omusajja yagula emmotoka n'ekkaali yasigala mu mannya ge. Olina bizinensi omusajja yagiteekawo najje n'akukwasa ogimanaginge okugamba nti mpa ebisumuluzo bya supermarket, mpa ebisumuluzo bya pharmacy, mpa ebisumuluzo bya restaurant, mpa ebisumuluzo bya hotel, just agambye mpa ebisumuluzo, n'akyusa enzigi, n'akyusa abasirikale, n'otaddamu ku byakisesinga. Kati balina nnyo fee ebbanga. Then tugenda kusurvivinga tutya ne bagezaako okutandika okwetegeka ng'omukwano gwabwe bo gukula. Negambye nti ekyabagatta bizibu. Bataddewo buli mulimu abasajja nga babuyingira ne babukuba. Oli n'akola ka mini supermarket, abasajja ne bapanga ababbi ne bajja ne bakabba ku ttaka ne batambulira mu bulamu bwe butyo nga bano tebalina kye basobola kwekolera naye ne bagenda nga basinziira. Bano bakizuula nga kakati kituuse ku level ey'abantu bano okutuddukako, naye okutuddukako kuno kwandibanga kulina ekinene. Nga bwinaavaayo nga babalaga ebifaananyi. Babinyooma kubanga bano bakkiriza nti ebyo bigattegate. Yes, twali tubaddeko mu kisenge nga nyambala olimo naye abaddemu kuffe tetulina nnyo bigendwa bino abakazi babikola ne batasooka kitwala nga nsonga. Mukwano ekyamala eggobe mu kibya. Abasajja balinga bagamba nti we tutuuse bano abakazi bagenda twabya kaffe tubeesooke nga bakolagana na mukutu gw'amawulire. Ogenda kuŋŋamba mawulire, TV, radio, lupapula, ekimu ku bisatu. Nga bakolagana na mukutu gw'amawulire nga bakola ggulire erigenda okufuluma. Eggulire lino nga ligamba ki? Nti abakazi bano ababiri tebali straight. Omu ku bo mwami, omu mukyala. Nga lyeggulire erigenda okufuluma. Mu Katonda mwayambira abanaku be bawala be. Ab'amawulire ne banoonya omu ku bano. Mba ndi awo nga ngamba Sozimo njagala kulaba. Bino bye biriwo. Kati gw'oli mu mawulire. Tukoze tutya? Nti ani yakubidde agenda okugira namba ono gundi mumanyi kale katukikwasaganye. Era njala kutegeeza ebigambo bino nti Sitole teyafuluma. Naye ng'olowooza baakola ki Sitole obutafuluma? Bano abakazi ababiri. Oba oli awo nditandikira awo. Bagala kubuulira gye bisembera. Bwe tulifuna story endala lamba we tukomye. Bwe tulifuna story eyekusa kuba manyi bino nga bono bwabireese. Kati abala bagenda vaayo. Mubimanyi abo kaalo kuno. Bagenda vaayo nga batunyumiza nanga Nsozimo oyo abadde anyumya ku muntu mulala. Nze byennyumyako nze. Mugenda balaba. Mugenda bawulira. Oba oli awo bwe naawulirayo omulala nja kutandikira awo kuggulire nti eggulire teryafuluma. Naye nkubuuza nti naye olowooza lwaki eggulire teryafuluma? Abantu bano bakyali mu bufumbo. Awe tujja okutandikira omulundi omulala gwe simanyi naye ababeera kuno nga Mukama akyatukuumye ng'oli mulamu nga nange ndi mulamu. Bino bye bibeerawo. Guys, nga mmaliriza, omulenzi oyo omuwala oyo ekyokubanga akolagana nnyo n'abawala tekyandibadde kibi. Yayaana okumanya lwaki akolagana nnyo n'abawala. Waliwo obuntu obulabika ng'obutono naye nga zi red flag. Ngenda kukuwayo akatono. Ekimu ku bya disclosing omuntu omu yali antuukirira mu inbox okutegeera nti tali straight. Yalina nedda kankirabika ekinene. Obumu kubuleka ng'obutono naye nga zi red flag. Omusajja wo yalina ekika ky'obuwale buno obw'omunda bw'ayambala. Nga kinzitooweredde.
Leero oba sho entuddemu wano abigambo noonya bwe mbireeta obutadisclosing nga nnyo bintu bibayinza okunfunirako obubi. Waliwo bw'oyinza okukyala ew'omulenzi wo ng'alina ebintu ebimu byakozesa, alina obuntu tugezeho bupalepale, buyinza okuba bupantipanti andies, naye nga gwe tomulabangako ng'abwambadde, ate nga ne bwe yandibwambadde tewandibwagadde nga gwe alina ebizigozigo. Lwaki sikomaawo olwaleero nga mmaliriza mubeeko bye mutunuulira ku bantu bammwe. Waliwo obuntu obubeera weird ne busooka kubanga butono. Mwogere ku bulamu bwammwe obw'omu kisenge. Oyagala bulamu butya? Ebintu bino omuntu ono bw'aba akukwatako, abamu ojja mulaba ng'atambula ne gaayi mukwano gwe, oli ebimu ku byesimbadde sibagambye oli kyali wange ekimu ku kyali yemulugunya naga nti omuntu ono yali akwatiriranga nnyo omusajja munne, amukwata mu ngalo baba banyumya, amukutte engalo bwati bwazigira bwati nagamba ekintu kisaasoka kitwala nga kiringa ndooza baagalana nnyo, ate ye bw'oyawe gwe nasooka okumanya naye ekintu ekyo kyali kiri common nnyo ne kintama, ne beekwata basajja bakulu. Ne bwamukwatirira amukutte mu kiwato ne batambula, amukutte mu ngalo ne batambula, amukutte ku kibegabega bwati n'ayise eno omukono, batudde n'amuteekako okugulu, n'ajjamu engato n'amuteekako amagulu, n'agasozi bannange esaasoka bitwalanga bikulu nga naffe tusobola beera ne mukwano gwo nga muwala, kati ate ffe nga ali omu kuono kyatuuka ne kibanga kinene. Kati gw'obiraba ku muntu wo, waliwo mukwano gwe ajja naye ate atera okujja nga toliiwo, gwe tolina kamera, banneiba basobola okukugamba, ku geeti asikali asobola okukugamba oyo gaayi bw'ajja okulaba bbaawo bagoyinga silent nnyo for long hours, tebitegeerekeka. Omukozi wawaka ayinza okubaako byakugamba, ne mami anko ne gundi sibategeera, anko gundi ne anko gundi sibategeera. Ebintu ebyo bw'obiwulira tobibuusa maaso. Mikwano gyo bajja kugamba nti naye gundi gw'ogenda naye. Ebintu ebyo twala omutawaana okubitegeera. Abaagalwa, ensimbi nnyo sitaani waatwagala wa okuddira ebintu ebitali nnomo okubanga abifuula ebiri nnomo. Waliwo ebintu byetandise okuacceptinga mu society. Sitaani agenda atumanyiiza ebintu ebimu. Mulaba movies ezimu engeri ebintu gye bijjamu, mulaba movies abaana katyoni go balaba, temutwala mutawaana kutegeera baana bye balaba, bajja babibamanyiiza mpola mpola, birabikira mu bufirimu bw'abaana. Kulaba nga akalenzi kalina kakwano kaako kalenzi, ne balina engeri gye beeyisaamu mu katyoni oyo, bajja babisiga mu baana. Kakati mulaba buvubuka kali mu myaka 15 myaka 2, obuzezeze buno bajja balina engeri gye babulaba mu films mpola mpola, ekize ne kijja nga kikula, gw'osanga ono ng'ebintu bino byajja bimuyingiramu mpola, gw'oyingirira ebintu byotajja kutegeera, byotajja kusobola. Nsaba emirembe gya Katonda gitubeere, ekisa kya Mukama waffe Yesu, okwagala kwayi Katonda n'okusa ekimu ku mutukuvu osiime ebibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna, emirembe gitaggwaawo. Amiina. Abange, bino byonna bwe bimala okubangawo, jjukira nti ensi ezingibwako, tutuuka ku nkomerero ey'ensi eno. Saba Mukama akusaasire nange ansaasire. Thank you so much for watching, darling. I love you, darling. I love you.